Mulungi yakumira Rwanda Rose Media Eugene kwaniza nakola nkabaza n'ibyo najjo tusakengala mukona ya subscribing nze tuyanza nnyo tuyanzage ate nabo na subscribing ontereko notification abere ngofuna video mu budde amawulire mangi naye ng'ekisinga okuba ekyennaku nti amawulire g'ennyamiza okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga Kabaka taliiwo era nga buli omu yeebuuza wajali ng'Abaganda bakyali mu kwennyamira kakati no mukulu Lumbe yavuddeyo n'abakuba amawulire agasinga okuba g'ennyamiza nti n'olubiri lwennyini luli mu lusuubo mu mwezi ogw'omusanvu balutwala avudde n'ayogera bani bagenda okulutwala era nga kino kyennyamiza Abaganda bangi basigadde bali mu maziga ababali ebweru w'eggwanga bagenze nga balumba embasi ya Namibia esobola okubaweereza Kabaka waabwe osanga yanataasa ebintu bya Buganda abali wano nabo bavuddeyo ne beesala kajegere nga baagala kutandika kulaba nga liki gye bayinza okwekalakaasa balabe nga bataasa Obuganda ono ne yennyini mukulu Lumbe yavuddeyo n'ayogera nti waliwo n'ebintu bya Buganda ebyali byabbibwa mu biseera by'emabega eyo eggwanga lya Bungereza nga byakomezebwawo ne bwe byakomezebwawo nti ebintu ebyo byaganye President yaganye okubiwa Obuganda nga muno mulimu abalongo ba Buganda wamu n'engoma enkulu bingi ebya Buganda biri mu kitereke nga bw'ogenda okuba ng'okiraba mbu bino bye bibeezaawo Buganda kakati mbu byaganye okubaweebwa era mbu President n'asalawo n'abitwala wetaaga kuwulirako ku Lumbe nga bw'ayogera era nno y'omu yoona agenze n'agamba nti Maama Nnaabagereka yali projekiti eyateekebwawo ndowooza okulaba nga basanyawo Buganda bambi Maama Nnaabagereka babimutaddemu naye tusaana tusabire nnyo Buganda kubanga kakati ekituufu n'ekikyamu tewali akyakimanyi naye nga kyetumanyiko nti Obuganda bwo bulabika buli mu lusuubo era weetaaga kusabira naddala Kabaka bambi asobole okuba ng'awona akomezebwewo ku bwaboowe kakati neera nnoono Lumbe avuddeyo n'ayogera ebitundu ebigenda okuddibwako okumenya nga bwe bali Nansana nga bali mu kumenya abantu abali mu lutobazi agambye nti ne Bwayise Kawempe n'ebitundu ebirala nga bw'ogenda obbiraba nabyo biri mu lusuubo wabula akunze Bannayuganda okwebereramu basobole okubeera nga bataasa ettaka lyabwe kubanga NEMA terina lukusa lubamenya nga bamaze ebbanga ddene ku ttaka ng'ate tebakompesetingiddwa ogenda kuba nga obiraba nga bw'abirambise kakati no ku nsonga y'emwene ey'okumenya ye Mwami Basajja Mivule avuddeyo n'alambika n'agamba nti gavumenti okubamenya tejja kumalawo Buganda eyagala Buganda efuuke momboze nga be bagenda ku ttaka lyabwe okulima n'okukola ebintu ebirala nga babaggyeko ettaka lyabwe wabula ate era ye Mwami Mulenzi Calvin Kayanja naye avuddeyo n'aviiramu President Museveni bubi nnyo n'amulangira nti bw'abanga ayagala nnyo entobazi okusinga Bannayuganda gavumenti yegenda kugwa era yeetali willing kugwa naye akunze Muhoozi ajje abeere nga ayingirawo kubanga President Museveni kino kyakoze kiraga nti gavumenti yegenda kugwa tayinza kugoba abantu mu ntobazi abamazeewo ebbanga lyonna bambi akukkulumye n'amwogerera ebigambo bingi nga bw'osaana okubiraba kankutereyo n'abeere ng'olabako Mukama omulungi akunkumire beera bulungi tusabire abantu abambi be baggyeko amataka gaabwe ne Buganda okubeera bulungi Mukama omulungi akunkumire eyakumire Rwanda Rose Media bye obula mwena Abaganda njera bategeeza abalangira abajja basaba ne banaava mu kitegere bulungi nnyo nti mu mwezi ogw'omusanvu obutasukka Novemba bwe muba temulwanye nnyo bandi bategeeza nti mwannyina mwe yavaako era mu bufunze bajja kuba basayininga buli kimu nti yakisayininga ng'alesa akiwaddeyo nga basookera ku lubiri era ddusena bagenda ddusenda bwe mutalwana olubiri baga nti Agakaani ennannyiniro naye nga Agakaani ye Museveni ne Salimu Sale ne Mayiga ayinamu percentage mu nsonga z'olubiri olwo so buli kimu tukibagambye saagala mutwekwase buli kimu tukibagambye saagala mwekwase ku nsonga zonna ezigenda mu maaso ku kitera abagambe ekya status quo ey'Emmengo mukitegedde bulungi nnyo mbagambe buli muntu yenna ali Emmengo essaawa zino munoonyerezeeko yaani bonna abasinga obungi basajja ba Kabano Mayiga ne banno mwenna ate mwenna ekisinga okunsisa fun enough the most doubtable men in Emmengo the big number coming from Masaka kyakusaanya Obwakabaka ekiriwo kyakusaanya Obwakabaka nga yejjo busaanyaawo nga bwolaba oli ow'abasiraamu yatwala emizikiti gy'abanne bw'oŋŋamba olwaliro nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda talabika olwaleero munno n'akuleeta n'akuwa obugagga n'ofuna essente empya n'ekadde ne mmala ne mmwefuulira Abaganda tudde mu nnyuma nga twebasoba Obwakabaka bugenda bassebo ne bannyabo Katonga ajjula era twaga nti ggwanga mujje Katonga ajjula n'olwekyo bassebo ne nnyabo tuteeseteese ennaku z'omwezi ez'okutandika okusimbula okuyingira Emmengo twakuyita mu mateeka tweyambise kuba twagala awo
Ssaabasajja Kabaka nga mubanja Peter Mayiga abalage Ssaabasajja Kabaka gyali nga baleetera nga ali mu bibira by'ekibizi. Kati bambi njagala kugamba Charles Peter Mayiga mbadde njagala ofune omuguwa nga bukyalaba ogutegekaawo ogwokwetuga kubanga akasibyi kamaze dda okujjira. Gojja kuddawo oyogera ebigambo by'ekibizi omanyikana akasajja kalina ebigambo by'ekinafusi kabakuba ekigambo ky'ekinafusi nammwe ne musinika amanyo ne muwuba ne muwunga. Kati bambi kayina abo abakozi abakokolera abali emmengo bambi njagala kubagamba nti nammwe mutegeke emiguwa gyammwe akabika abajjidde dda. Kati Charles Peter Mayiga mbadde nkusaba busabi nti nno ebigambo byeyogere by'ekibizi ng'obuzaabuza bannayuganda ng'obuzaabuza Abaganda nti nno Ssaabasajja Kabaka gyali simanyi bikitwala tugende. Kati waba gyali baagala omuleete ku ssiini mukuduka emisinde teyajja wano mukugalawo empaka teyajja gyagunde gyebika manya nti nno Peter Mayiga kako kaweddemu. Ate mujjukire Ssaabasajja Kabaka ebigambo byabagamba njagala mbaddizeyo akavidiyo katono nnyo mutegeere nti bwino ku mmeeza keyazze empanama egenda kwabika. Wulira akavidiyo. Tusibirira abantu baffe Ntanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala. Yali ategeeza Peter Mayiga. Sylvia Nagginda Luswata yali project nkiddamu. Abasinga mukimanyi mutya kwogera abajja chuwakanya mujja chuwakanya. Sylvia Luswata oba Luswata yali project. Njagadde basunirako yali project. Mu nkola ya Museveni ey'ekyama gye yagamba nti ffe Obote yakola by'okulumba olubiri ffe tujja kukozesa Abaganda bennyini okusaanya Obuganda njala bbaga bigano bijja bijjayo. Ambuuza project eruddawa ebyange ensunako bisuni tutututu oluvannyuma n'enkujjayo esitole yena ne mukubira ku mmeeza. Nagginda project enteeketeeke. Bino byatwalibwa mu mwaka gwa 1903 oba 1903 bimaze emyaka 10 gweddu nga biri mu ggwanga lya Bungereza. Ebintu bino tebawamba bya Uganda byokka. Eggwanga lya Samazinga Africa yawambiwako ebintu bingi nnyo. Abazungu ne beefuga amaanyi g'abaddugavu era ne batwala ebintu bingi nnyo. Kati ebimu bagenda bizaayo ne ku ngeri yaffe gye baabizizza ebintu bino byali bibalemeredde nga bibaleeseko amaanyi ag'enjawulo. Era ndoza mulaba ebizibu ebiri mu lulyo olulangira lwa Bungereza byonna kiraga nti amaanyi g'abasingako ne bazuula nti balina okuzza ebintu bino. Kati okulya n'okukomba essowaani kuli luddawa kuko olunaku lwajjo ebintu ebimala okukomawo byali bikwasiddwa emikono emituufu egy'abantu abalina okubeera n'ebintu ebyo. Yoseri olw'okuba nti mu luvu wa buyinza si mulogo mulwadde ne mukwano gwe Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Wasaanya. Olunaku lwajjo Yoseri yategedde nti olunaku lwa lwokusatu lwenjogererako ebintu bino birina okudda mu lubiri lwabyo gye byabbibwa mu mwaka gwa 1903. Yoseri ng'ayagala amaanyi ago agalozeeko gamuddire agasigaze. Olunaku lwajjo Yoseri Tibahabulwa yakubidde minisita w'ebyobuwangwa n'ennono mu Buganda essimu n'amugamba tebagiza ne bazza ebintu ebyo gye birina okubeera ye abisiizinze kati yabiinako obuyinza nga Yoseri Tibahabulwa. Era njala bategeeza ebintu Buganda ebyagiziddiziddwa ebyakomeza eggwanga lya Bungereza Yoseri yabiwambye abyetaaga obikozesa mu birokolo mu mirimu gy'akalogo kalenzi okwagala okufuna amaanyi. Era yensonga lwaki ne Mayiga bwe yali akafuuka katikkiro omwami ono yayita Mayiga n'amutwalako Ddamula naye Ddamula entuufu ekyaliyo ono yafuna kicupuli. Kati njala tegeeza eggwanga abalangira nambe gye basava ne babanava n'ensi yonna nti ebintu ebyatuddiziddwa omuli bino biyombera bulungi nnyo. Yoseri yabiwambye dda yabyeddiza bulungi nnyo byonna yagambye minisita w'ennono Emmengo n'amugamba nti temugeza ne muzza ebintu ebyo mbyetaaga kati nze mbinako obuvunaanyizibwa. Era yateekinze dda over
sharing a video yabyeddiza dda kati oba olinawo okuba amasasi nga information twagifunye dda, it's up to you, but kubanga gyokoma okutta gyokoma okwagala okutta abantu. Mwenna Abaganda mbategeeza ebintu bya Buganda byadde biziddwa egganga lya Bungereza, Yoseri yabisiizinze oba yabiwambye mu butongole nga yagala bikolerako ebikolwa by'akalogo kale enzigalo za bisobola muwa amaanyi agasuka ku myaka gye ekitajja kusoboka. Mwenna abantu b'e Kawempe bwayise temugeza ne mukkirizo bamenyere ennyumba zammwe. Temukkiriza bamenyera nnyumba zammwe. Bwe bava e Kawempe ne bwayise bagenda kuddako Kasokoso, bagenda kuddako Kireka, bagenda kuddako Kinawataka, bagenda kuddako Banda, bagenda kuddako Mutungo, byebyalo byebagenda okuzzaako. So ne Kawempe bagenda gizzaako ne bwayise. Kati njala soka bategeeza Lubaale mbera nga nembero kwotadde mbawonize load map ya Nema kansoke mbagambire ddala bwe yavudde mu Lubigi negende Nasara eddako bwayise Kawempe, eddako Kasokoso, Kireka, Kinawataka, Banda, Mutungo n'ebyalo ebirala bigenda okuddako. Naye mu kigulano ky'ekyalo kyenjagala bagamba muwulire bulungi nnyo Lubaale mbera nga nembero kwotadde buli weetulako teri agenda kuyambako. Njala bategeeza nti mu constitution ya Uganda empandiike teri muntu yenna akkirizibwa kukoona nnyumba ya muntu. Olw'ensonga constitution ya 1995 Yoseri Tibahabulwa ye kennyini yagikyusa n'agamba nti teri omuntu yenna bw'ajja n'asenga ku ttaka n'abeerako emyaka 10 bweddu Constitution emuwa obuyinza okufuuka nannyini kifaawo w'abaali. Nemwe mujjukire mwakwata ensimbi zammwe ne mugula temwajjawo buzzi. Buli omu alina endagaano ye. Nema musooke mugibuuze emyaka 12 gye tumaze wano Nema yali ludda wa? Nema okujja bamenya Nema ina budget y'amaanyi nnyo to the extent esobola compensating abantu. Lwaki Nema ezze n'emenya ebintu by'abantu nga temaze temaze kola kye tuyita compensation? Lwaki Nema si ye bamenya? Listen ladies and gentlemen, Nema si ye emenya. Programu eno erimu Muhoozi Kanyarugaba, erimu Janet Kembabazi, erimu ne Salimu Sale, Yoseri ye top leader oba top ring waayo. Nkiddamu ezo factory zemulaba Salimu Sale yabawa entobazi ezo okuzimbamu. Ezo entobazi Salimu Sale njagala kutegeeza eno Buganda yaffe mwatusanga mu kitundu kyaffe mwe tuzaalibwa. Salimu Sale teekateeka okutusiba, muteeketeeka okututta, omusaayi gwaffe guyiike, tujja kufiiririra Buganda. Buganda mutufudde babasiikini emmomboze, mutufudde abantu abaddu. Okitegera tutandike okulunda ente zammwe, tutandike okwera ku lubalaza, tubeere nga ffe tusaawa mu lujja lwammwe, tubeere nga ffe ba ofisi b'essenja abatambuza amabaluwa gammwe. Buganda mugifuulidde ddala ekitagasa. Abantu baffe mubagoba ku mataka buli we bali. Ettaka lyonna mwe muligula. Bannange nze Beeka mpangayira nabweru awo. Bagenda tumenyaawo. Naye nze mbadde nteesaamu si mu bubi. Tukikole nga kya mirembe. Abantu b'Egganda nassere yonna gye bamenye nzi kubanga gye nali mbeera mu kusooka. Nenvaayo nga bamenyeeyo. Nenzire waffe nabweru wano bamuzeeyi wange. Nabo bagenda kumenyawo. Batuwadde mpaka Mande tube nga tuggyemu ebintu. Bizinesi yange yo yasaanyeewo nakkiriza. Naye Buganda Land Board nezenga etusoloza ebbanga lyonna. Tata wange alina empapula z'ayina. Nga yasula obusuulu myaka gye6 nga yasula busuulu awo. Buzze tubutambuza ebbanga lyonna nga tubusasula. Naye akaseera kano Buganda Land Board eriwa? Kati nze mbadde njagala teesa bwenti. Ku Mande batusuubiza okumenya. Yes, bagenda kujja balina amaanyi mangi. Kati ffe olunaku olwo bagenda okujja okutumenya. Tukyalireko mu Mengo. Abatuuze bonna abali mu Uganda nassere eyo yonna gye bamenye eyo okwombucha mbadde mbasaba. Tetwasobola bamba mutusonyiwe. Naye mujje mwekuŋŋaanya abakulembeze bammwe bakuŋŋaanye mu mirembe emirungi.
tusembereko mu lujja ku poliisi n'abeeru bajje bagenda okumenya ku poliisi mu lubijjaawo tukuŋŋaane nga tuli bangi tugendeko emmenge eno etunnyonnyole waki tujambanga ate tubadde nga tugiwa obusuulu emyaka gyonna ffe tubadde jjajja wange abadde Uganda nga teriiwo ate wange abadde Uganda ng'efuna obwetwaza abadde ku kibanja kyaffe awo kati ebyo tebikyayamba essaawa zino byonna tugendeko emmengo tukyalire ku mmenge eno tukyaleko emmenge eyo tubeereko emmenga okugetiza emmenga awo oba bajja zisiba tubeera bonna ku ssatu ayagala otuwa bonna kubanga mmaga tuwa buyambi abantu baffe mutuwe emmere eyidde mujje mugitusavinga awo muddeyo mutuwe ebintu byokwebikka tubeereko emmenga awo ennaku ssatu kati batunnyonnyole Uganda Board etunnyonnyole ki ekigenda mu maaso mu ggwanga tuveewo awo mmengo wetatuyamba nga tufunye kuddibwamu tugendeko ne ku paalamenti eyo Parliament tugereko ne Parliament abakiise batubuulire kiki twakola ffe abantu abakoze ebintu byabwe emyaka gyonna essaawa zino mujja ku ttaka ng'eryo omugamba vaawo ogende. President Museveni teri kigenda kuvuunika gavumenti yo nga kwagala nnyo ntobazi kusinga bannayuganda. Abantu babbye eggwanga lino billions and billions of money bali mu kuyinaayina naye omuntu akoze emyaka n'ebisiibo n'azimba akayumba ke ku ntobazi ze mutaawa na boundary. Zino entobazi mwe bennyini abali mu gavumenti mwe abaziguza abantu. Abantu bano bajja batyo okwesenza mu ntobazi. Bwe muba mukkiriza nti ddala temwaziwa security na boundary, abantu tebamanyi biki ntobazi bye bitegeeza. Ekyokubiri, entobazi ze mwogerako za bannayuganda. Nammwe bennyini mukolera abantu. Bwe babasazeewo nga we basobola okubeera lwaki temubaleka? Uganda yammwe. President Museveni tetukuwagirangako kunyigiriza abantu. Omuntu akutte emyaka 10, myaka 2 azimba akayumba n'okasaanyawo mu lunaku lumu nga tomuwadde na transport ya mutwala jadda. Kale mubaddiza omusolo gwe mwabajjako nga bazimba amayumba ago. Waliwo yafuna ebbaati ery'obwerere nga waliwo ne baminisita babba amabaati bayinaayina. Naye omuntu azimbye mu ntobazi ate nga wasobola mu ggwanga omutali mirimu, mu ggwanga mwe mumanyi nti ettaka abantu balyezza basula ku mayiika na mayiika n'omenya ennyumba ya muno nti eri mu lutobazi. President Museveni tugenda kukwabulira ssebo, ffe tetugenda kukkiriza kugwa naawe. Bw'oba bwe bawa emirimu nga bwe wassa mu mawofiisi bakolerera kugwako tetugenda kugwa naawe. Nze President Museveni ngenda kukwabulira misana. Toyinza kumenya mayumba g'abantu bannaku nga tobawadde wadde transport abazza mu byalo. Ye mu byalo baddewa. Mu byalo baddewa. Uganda yaabwe n'entobazi zaabwe. Lwaki bwe temubaleka kubanga Uganda yaba na Uganda bwe babasazeewo kubeera mu ntobazi musango ki? Bwe basobola. Bei y'ettaka mugimanyi mu Kampala oba wonna. Mwali wako value nti ettaka eritandikibwako 5 ku 10 ligula bweriti. N'ettaka liduumuusa abantu tebalina mirimu. Naye beegomba okubaako we basula ewaabwe. Entobazi ze mutaawa boundary nga n'abazitunda bali mu ofiisi za gavumenti okeera otyo okudemolishinga ennyumba y'omuntu mazima ddala. President Museveni tetugenda kugwa naawe. Abantu tubakwagaza tubabuulidde enjiri byokoze mu Uganda emirembe gye waleeta n'ebirala naye omuntu atalina mulimu ng'alwanye okuzimba akayumba k'emyaka 2 n'okasaanyaawo mu lunaku lumu nga tomuwadde na transport na jadda kati baddewa abaana baabwe nabo bennyini. So President Museveni tetugenda kukkiriza kugwa naawe. Guno omutima gw'olina tetugulabanga tobeerangako bw'oti Uganda teri mu lutalo. Era General Muhoozi Kainerugaba ssebo kwata engabo kano ke kaseera. Tetukyalina bwe tuyinza kutembeeta General Museveni ku bino byakola abantu mazima ddala.